Omukulu oyo gwolaba ku screen yo bamuyita Little Joe oba yeeyita Little Joe akola ku mukutu ogwa Galaxy TV ne Galaxy FM. Y'omu ku ba radio presenters abamanyiddwa nti bo officially tebawagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, tebawagira nkyukakyuka, tebawagira bikolwa byonna ba Foot Soldiers bye beetabamu. Omukulu oyo olunaku olwajjo ku mukolo ogumu ng'amanyiddwa nti abadde nga abeera ku TV kwakola, radio station kwakola nga kakkanya ba Foot Soldiers avoola His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati no ku mukolo ogumu yagezezaako okwagala ate yeesembeze ewali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ewali ba Foot Soldiers bennyini babadde nga avuma oba babadde nga kakkanya. Kye baamukoze tebaamukubye, tebaamuvumye, wabula baamuwazeewaze nga bogenda okulaba mu katambi ne bamugobawo. Ebimu ku bigambo by'azaayogera bengenda okusooka okubanga nkuwa. Little Joe y'omu ku ba presenters nga bwe nkugambye abakola ku radio stations oba TV stations nga bamanyiddwa, eggwanga libamanyi era nabo bennyini bakyogera lunwe. Tebawagira nkyukakyuka, tebawagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, era ne byakola oba activities ba Foot Soldiers ze bakola tebazaagala oba tebabiwagira, nga mu bufunze bali ku side eya General Yoweri Kaguta Museveni n'ebikolwa bye. Omukulu ono bwe yali ku TV kwakola eya Galaxy TV ayina ebigambo ebimu bye yakozesa ng'alinga akakkanya avoola His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne activities ze. Era Little Joe yagamba ebigambo byogenda okuwulira mu katambi ng'alinga alaga nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yasibye abaana era yatwala abavubuka mu struggle oba mu nsonga ez'okulwanirira enkyukakyuka, era n'olwekyo poliisi ne bakwata ne basiba. Omukulu ono amanyiddwa nga Little Joe olunaku olwajjo yalabiddwako ng'ate ayagala okubaako omukolo kwe yabadde ayagala okuyingira okwabadde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, okwabadde ba Foot Soldiers, wabula ne bamutegeeza nti ssebo febo badde ng'okkakkanya, febo badde ng'ovuma, febo badde ng'oteekako embeera, era n'omukulembeze waffe by'obadde omwogerako tetusobola kukukkiriza kubeera ku mukolo gwe gumu n'omukulembeze waffe kwali. Tambula ogende, era baamututte kipayopayo mu mbeera etaabadde nnyangu. Yalabiddwako nga yeezinze talina kyazzaako, musajja atunaayingira emmotoka n'adduka ewabadde ba Foot Soldiers. Kankuweeko ebimu ku bigambo byazaayogera ebikkakkanya n'okwagala okulumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye. Wulira bino. Barakatu amannya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okuvudda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.